bali bayine ettaka lyabwe nga kizibu nnyo okubanga enjala ebaluma na making sure nti abaavuwaza bw'abatakwavuwaza at least a making sure nti ettaka alikugobako n'akuweera n'akuteerawo alternative emu olinnye ennyonyi omuviire bw'omala okumuviira n'aleetawo abantu be n'amanya nti bw'onaaviire eyo ojja kuba yadde olinawo obusente tebagenda kukkiriza bagenda kuteekawo natti. That is why esaazi no Museveni alwana aleeta etteeka lye bayita Land Amendment Bill abenga yenna nnyini ttaka yalyeddiza kubanga ekisooka abantu beyeewolako sente takyalina kyakubawa kyasigaza okubawa lyettaka n'ebyobugagga byaffe byonna kubanga Museveni tatundangako nteezi Museveni tatundangako makaage kusasula mabanja naye buli kimu kyeyeewola akyewola mu mannya gaffe akyewola mu byabugagga byaffe. Nze neewuunya okuŋŋamba nti abantu abava Busoga mbubaavu mbwera banaku, abantu abava egundi mu Western Uganda nti banaku, abantu abava mu Bugisu nti tebalina sente. Kitya? How? Okeera otya noga nti abantu b'embalala banaku nga mbalala bayina weather ennungi, bayina tourist attractions ennungi, bayina ettaka eggimu, oŋŋamba otya nti abantu b'embalala baavu? Agamba atya Solomon Tamale. Okeera otya ku makya noga nti Abasoga baavu, Abasoga abayina ennyanja Katonda gye yabawa? Goza lwaki ennyanja tebaagiwa Bagisu? Why didn't that ennyanja lwaki tebaagiwa Bagisu? Lwaki teri mu Bugisu? Lwaki eri specifically mu Basoga? Oŋŋamba otya nti Busoga eina sites Busoga is very beautiful bwe tugenda mu byagundi mu environment mu bintu ebyandireese abalambuzi, naye otuuka Busoga nga abaana b'Abasoga tebasoma. Omusajja yatta tourism sector yonna mu Busoga n'abateerawo opportunity ey'okulima ebikajjo. Gwe, do you know how much you put in okulima ebikajjo? Ne truck emu ey'ebikajjo ya $5,000. You can imagine a truck number ey'ebikajjo ya $5,000 ku mukaaga. Gwe n'ogamba nti Museveni abaagala nnyo era ne mukuba mu ngalo ne mugamba nti baba otwenda ino. Museveni tabaagalangako. Museveni tayagala kufuga muntu nga talina nga ayinamu akasente. That is why mwate abatambula ne muva mu Uganda ne mugenda ebweru. You are a problem to this gentleman. Museveni ayagala akufuge nga tosobola na kugula yadde akakomanda ak'ebitaano. That is why you can imagine olina akeera ku makya naga nti banna Uganda tebaagala kola. Omwana n'agenda ayiya akasente n'agula ka boda. Government ya Museveni yavuddeyo n'eteeka n'egamba mbu mu Kampala wano mu bibuga baagalawo boda 4,000. 4,000 ate nga nkukakaseze 4,000 abagenda okubeeramu abasinga babyakwerinda. Temugenda kubeera banna Uganda. Kati ate ogenda n'osanga aba taxi nga basekerera aba boda. Kino bakiyita ekiri atabaala. Leero oyinza okulaba nga banyigiriza boda. Gwe n'olowooza nti boda kwe bagenda okukoma, bano bagenda kulya buli muntu. Bagenda kulya buli muntu. Akitegedde vuga vidiyo eno emirundi 15. Bano bagenda kulya buli muntu ate tebakyaswala. To the extent nti okumanya bategedde nti mwabategedde kati buli kimu bakikola kyere. Gwe nobeera ne Prime Minister omulamba n'ebintu ebyekisiru. Omukazi omulamba Prime Minister omulamba ow'eggwanga n'ovaayo n'ogamba nti mu Africa mwonna Uganda ye yasooka okukola sanitizer. Can you say something like that? Really? Ne TV z'eggwanga ne zikikwata ne zikyogerako. And that one becomes a topic. Mu Uganda wokka olaba abantu nga bayita mu bugigi obwobwavu naye nga bakulaga nti obuseegu ate buyina nnyo publicity n'okusinga ebintu ebiruma abantu. Essaawa zino amafuta gali lita eri mu nusu 600, eri mu nusu 7 mu byalo n'atera okutuuka ku 1,000. Naye nkulaga nti TV z'e Uganda ziri mu kudiscussinga simanyi bano abavubuka abalaga ebyobuseegu bali mu kudiscussinga omusajja omukulu simanyi Yerwasa. Baleeta simanyi wa motivational speaker n'obatunya nawe n'ogwamu amaanyi. Kubanga mindset yaffe nti wano mu Uganda omuntu agezaako okuzuukusa abantu ate abasigadde bali eri bapuba making sure nti bamuza wansi. Ye statement president gye yakola nti mu nsi muno 1% yetegeera, 5% 1% eno erwana nnyo.
okuzuukusa eri endala naye waliwo eno percentage oba eya 5% ate erwana okwebasa abantu 1% balwana okuzuukusa kiri ekibinja ekinene naye mulimu eno 5% emanyi eraba naye ng'omulimu gwayo gwakwebasa n'okola ki n'okukyereya bali eri abangi okuzuukuka era be bantu baffe nti wano mu Uganda okeera ku makya n'oyogera ku nsonga oli naakugamba mugende ku street ebigambo tebikola n'omugamba nti kale ffe ebigambo tebikola gowa action oli luddawa ng'ataliiwo nti tutuuka ekiseera mu kifo ky'okwebuleeminga ne tunoonya ani gwe tugenda okubuleeminga eyakatuuka ka video kavuga emirundi 15 bw'omala okavuga ogende ku link eyo otandike okutwitinga njagala kukoowoola buli munnayuganda alina kyasobola okukola ku kukyukakyuka kw'eggwanga kikole bw'oba oli mulungi nnyo mu kompyuta nga gwe yeesobola okutuleetera enkyukakyuka gikozese bw'oba oli mulungi mu lugambo nga lwe lutuyisaawo lukozese bw'oba oli mulungi mu kuba ensaasi zikozese bw'oba oli mulungi mu kusaba kikozese buli muntu bw'oba oli mulungi mu kuwandiika emails mu kuwandiika amabaluwa mu kukola mobilization gye bayita underground mobilization etali ya butaala naawe tukuyita kuba kati yessaawa tuteekeko ebintu ebimu nkola waliwo ebintu bye tusobola okukola nga teweetaaga na kubeera na tiimu nnene but you just need to believe in yourself nti you can do it abaana abaagenze mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka tebaalinze Uganda yonna kubaako ddoboozi lye bafulumya era essaawa zino ku social media be batrendinga nti abantu bali mu kwogerana ku birthday run naye bali mu kwogera ku baana bano abavubuka bano abeesowoddeyo buli omu n'akozesa kyasobola kyekyo kyenkugamba nti you don't need a lot of people you just need abantu be mutegeera ne mumanya nti tugenda kukola kino nti mu gulubiri abantu ababaddemu emiliyoni emitwalo n'emitwalo tewali aboogerako wabula obutambi obutambula kati bwe butambi bw'abaana abakozeseza amaloboozi gaabwe ate nga nalabyeyo abamu abagamba mbu kiki ekya eyo statement yabadde nnene kubanga essaawa zino tewali ayogera ku bintu byabaddeyo wabula boogera ku obwo obutambi boogera ku baana abo boogera ku bavubuka abo bannange enkyukakyuka etandika bwetyo first of all togenda kufuna nkyukakyuka nga tokyusiza mindset yo bwobanga gwoli eyo ng'olinda nti Bobi Wine alina okujja akulwanire nti nze bwemba sizze sitwage begenze nti simanya asimwe bw'aba tayogedde nti simanyi bwe tuba tetuze ne tubakyamusa nti n'okutwitinga nako tulina kubeegayirira baganda bange bw'oba olwanira ensi yo tebwetaaga na muntu kuwa go ahead bw'oba omanyi nti Museveni akutuusizza awantu nga tokyassa teweetaaga nze ne bwe mbasizze gwe baako kyokola ne bwe mba sisobodde kubeerawo kubanga ndi muntu nkeera ku makyanga nange nnemereddwa tekitegeeza nti enkyukakyuke mumaze ogifuna wabula kitegeeza nti nze wenkomye kiringa nga baganda baffe abafudde mu kitwa geno tesobola keera kuba kyetuga nti kakati baganda baffe baafa katulekeraawo kituwa maanyi kubanga naffe mu nsi eno tuyita mu buyisi naye ekigenda okutufuula ab'enjawulo ye impact gye twalekawo tewali na kibagambe era kanziremu kibagambe tewali muntu gwe bagenda kujjukira ku first class ze yalinnya tewali muntu gwe bagenda kujjukira ku myenge gye yayuwa essaawa zino Ivan Semwanga bamwerabira nobody speaks about him naye abantu essaawa zino boogera ku baana abafiiridde mu struggle bafranka senteza bayasini kawuma bamulangira golooba badani kyeyune tewali ayogera ku abo abantu bemulowooza nti bakitalo bagenda ebyabwe byakoma tewali muntu gwe bagenda kwogerako ng'ofudde bagambe nti waorganizinganga birthday parties nga nnyingi bagenda kutunuulira impact gye waleka naddala mu kaseera kano akaseera ke tulimu kaakazigizigi nnyo era kijja kuba kya buwumba tuutu obutabeera omu ku abo agenda okufuuka kye bayita nga bakusomako nga naawe bw'oba oyogera nti ku mulembe ogwo ffe twagoba omusajja yali amaze wano emyaka 4